wano kuli Kayinyumbulango kunyumirwa program webale nnyo hajati era ne mu kaseera kano kati tuba tugenda ku mukolo gwa kubiri nga tugenda kulaba omukyala gwe bayita Rachel ng'agenda ne mwami we. Mbadde situsuubira nti nno nakituukako nange. Obuntu obwo butonotono bw'okola mukwano. Obuntu obwo butonotono bw'okola omulwe. Lakurembaga bakeera matulutulu okweteekateeka omuli ne kaasize katya olwono ne boolekera saalooni okusobola okwezza obujja n'okweteekateekera olunaku lwabwe. Okusobola okuyita mu lunaku obulungi abagole babeera bali mu saloon babeera balina okufuna ak'okulya. DJ Ericom, the mix. Olunaku lwa leero mu mukolo gwaffe guno ogwokubiri tugenda kuba nga tukutuusaako omwami Isaac Wadea Odenga ng'agenda ne mwana munne Rachel Nagami mu bufumbo obutukuvu. Ababiri wano munnange basazeewo okubeera nga babagatira ku full gospel. Ku full gospel wali eri Emma Carey ate oluvannyuma reception yaabwe ne bagikwatira e Namugongo. Omukolo gwabwe gwabadde very simple and nice. Omukolo gwo gusobola okubeera nga gulimu ssente ezimala naye ate ne gufaanana bulungi. Kati nno gwe mukolo gw'omukyala Rachel kanga okutuuseeko tukyagenda maaso ne ba Radiant. In a very, very special way, we are going to welcome somebody who is very special in my brother's life, and it is none other than Rachel. Rachel yaleetebwa jjajjaawe olwono n'amukwasiza ddala omwami we eyabadde amulindiridde mu ssanyu eringi okumukuba empeta. Kama yebasibwe ekyali ng'ekirooto leero mazima
njagala okwebaza olwa Isaac ne Rachel. Mukama weebale byonna by'obakoledde. Weebale bakuuma okulaba olunaku luno Katonda. Ng'abasumba, abazadde, mikwano, ab'enganda, tubasabira omukisa. Mukwano gwange taata omwagalwa, olunaku luno tutwalye ddala obufumbo bwa buwala babenga ekyakulabirako. Mukwano gwange ssebo omwagalwa netugamba nti amina. Dear beloved, we have gathered in the sight of God and in the presence of these witnesses to join Isaac and Rachel in the bonds of holy matrimony according to the ordinances of God and the laws of this country. Marriage is an honorable estate instituted by God in the time of man's innocence. It was ordained as a foundation and a bond of family life, and for mutual society, hope and comfort that husband and wife ought to have the one of the other. It was sanctioned and adorned by Christ's presence at the marriage in Cana of Galilee, and was likened by St. Paul to a mystical union which exists between Christ and his church. Marriage, therefore, not to be entered upon lightly or thoughtlessly, but reverently, discreetly, and in the fear of God.